Gavumenti ya kuno eteekeddwa kuninga okuleeta abantu oludda oluwabula gavumenti be bagamba nti bawambibwa abasukka mu 100 era babatwale mu kkooti bwe baba nga balina emisango bawozesebwe. Polisi nze nagibuuza naye buli lwe mutwala nga mutute t-shirt ze people power temubaza munaamuza ne bagamba bagenda muza. Emmotoka za drone nga zitambula teziriko number plate bye mbagamba tebiri mu myaka gya 7 tebiri mulembe gwa Amini biri mulembe gwa Museveni olwaleero. Omubaka wa Kassanda North County agambye nti okuwamba abantu kwonna okugenda mu maaso mu ggwanga kivudde ku President Museveni okulemererwa okuzimba eggye ly'eggwanga eryetongodde wabula nga President Museveni agamba nti azimbye amagye g'eggwanga okumala emyaka 5. If you want to tell me that you Museveni you are just talking, I can tell you that I have been leading an army for the last 50 years from 1971. I've been leading armies, most of the time without money. Ejeri lirikulembera obululu be bali mu kulondesa be bali buli wamu. So in terms of okuzimba ejeri akoze bulungi nnyo era ndowooza bwe yetunula mu bw'ati alaba teri munnayuganda asobola kumwaŋŋanga kubanga alina ejje ery'amaanyi. Ekyo kituufu naye bwe kuba agamba nti azimbye ejje lya Uganda sirowooza nti ejje lye tuyina wano mu Uganda lyeri ejje lye twenyumirizaamu. Nze nga Patrick Nsamba naalisanyuse nnyo nga tugamba nti tuyina ejje lya Uganda ng'ejje eryo lisobola okubeerawo nga nejjera Museveni taliiwo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde aggulawo olukiiko ensambya ssabbiiti eno yalaze ng'ejje ly'eggwanga bwe lizimbiddwa okumala ekiseera ekinene era nga yategeezezza nti ng'akyali mulamu talikkiriza Uganda kuweebwa bukuumi okuva mu ggye ery'ekibiina eky'amawanga amagatte ekkuumaddembe nga bwe guli mu mawanga ag'enjawulo. The French army is guarding Burkina Faso, guarding Mali. Why? What are you, Burkinabe, whatever they call them? What are you doing? Why can't you defend your country? Here, I refuse. I've been here. You know, I've been here for some years. You remember that? To be guarded by the UN as if we are imbeciles. I can't be guarded by the UN. UN will never come here in Uganda to guard us. Ku nsonga eno omubaka w'ekitundu eky'e Kassanda eky'obukiikakkono mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Patrick Nsamba avuddeyo n'agamba nti ejje ly'eggwanga okuweebwa ebbeetu mu buli kimu kiviiriddeko okwenyigira mu bintu eby'enjawulo amateeka mwe gali kugira okwenyigira agamba ng'okulonda. Obote nga mulimu balaŋŋo kakati naye yajja n'azimba ejje nga lijjuddemu bahima kakati olwo aba azimbye ejje ery'eggwanga liba ligaanye. Ejje ly'eggwanga lye twagala lizimbibwe nga bw'ogenda n'olitunulamu n'otunulira mu command system yaalyo abakalamoja obasangamu, abakyoli obasangamu, abalango obasangamu, abasogo obasangamu, abaganda obasangamu n'abawestern obakola ki obasangamu. Naye toyina by'ozimbye olwaleero ng'ejje liri tribalized, ng'ejje liri politicized, ng'ejje liri awo siri ejje eriyimirirawo ku issues z'abaki z'abantu. Ono bw'atyo agamba nti eno y'ensonga eviiriddeko n'abantu ba bulijjo okusimbibwa mu kkooti y'amagye okuwozesebwa songa era ayogedde ne ku nsonga y'abantu ababuzibwawo n'agamba nti bano bagwanidde okuleetebwa. Bigoberera abantu tujja bagamba banneetteeka eriri mu Uganda olina kuwagira General Museveni yekka ne famire ye. Ebyo babiteeke mu mateeka naye nga tebannabiteeka mu mateeka Kyagulanyi tujja muwagira. Bwe baba nga tebannabiteeka mu mateeka omuntu yenna anaavaayo okutulaga nti aliwo ku lwa bannayuganda tujja kubawagira. Kakati ebyo bye tubasaba baveeyo nabyo babeere nga bagoberera amateeka. Ssemateeka egamba ki? Etteeka lya poliisi ligamba ki? Abange lwaki abantu bano bakwatisa ebitongole ebitalambikiddwa mu mateeka? Abantu abatamanyiddwa mu mateeka be bakwata abantu bano. Lwaki tokozesa poliisi? Kuba poliisi tujja genda tuginnyonnyole tumanyi OC waayo waatu buli OC tumumanyi tumanyi DPC waali. The position of government, and we encourage all of you who have cases of this nature to report them to us. President Uganda Law Society, I would not want to sit at the next event where you tell me about illegal arrests when you haven't come to me as the head of the bar to tell me about any. This is not a matter to speak of lightly. It will be brought as lawyers with evidence.
Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka yategeezezza nti ayagala baleeta obujulizi ku bantu bano abagambibwa okubuzibwawo ng'era singa kinaazuulibwa nti bano baawambibwa gavumenti eno yakugenda mu maaso okuvunaana ababawamba n'abo ababeera babatulugunya. Any person, Right Honourable Prime Minister, I'm going to say it here, I have refused and I have written, if a person is brought before me in a civil matter for which there is clear evidence of torture, I have asked that individual to represent themselves. Minisita Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.